Bannakibiina kya Democratic Front nagyo buli eno bakyalaga obutali bumativu olw'okwekuba n'okubadde mu bibiina by'obufuzi naddala ebivuganya gavumenti ogenda maaso n'okunafuya abamu ku babaka baabwe abeesimbye okuvuganya mu bifo eby'enjawulo. Ssentebe w'ekibiina kino Mathias Mpogo olunaku olwaleero asinzidde mu lukuŋŋaana lw'amawulire bannyonnyodde nga ebisinga obungi mu bantu abeesimbawo bwe batakkaanya nabo. Okubaana lino ekyokwewuunya lyabaddemu abali mu buyinza n'ebibiina ebimu eby'opposition. Ebifo bingi mwabadde aba DF nga bawangudde ne gye balonze emirundi emingi wabaddewo ekkobaane lino lye tukyanoonyerezaako ne bye lyaganyuddwa. Tuboogeddeko tubalambise bulungi bifo eby'enjawulo gye balangiridde aba Nuupu abawerako nga bavuganya n'aba DF, naye nga waliwo enkolagana etali ya bulijjo tubadde tumanyi nti egenda mu maaso naye twagirayo ku lunaku lw'okulonda. Ono n'alabiseeko n'abeesimba mu bifo eby'enjawulo era n'akakasa ng'ekibiina bwe kiri eky'amaanyi nnyo bwe kisobodde okukola ebyewuunyisa mu myezi 6 gye babadde mu kuvuganya. Twagala okutegeeza bannayuganda bonna nti ng'ekibiina abagala kyegattako abatidde olwabyabaddewo ffe ng'abakulembeze baakyo tugendagenda maaso ne pulogulaamu yaffe ey'okugaziya n'okunyweza emirandira gy'ekibiina. Kibiina kito kya myezi 6 mu ngeri mu Mpuuga ategeeza nga bwe weetaaga okubaawo ebbago b'etteeka erireeta ebibonerezo ebikakali eri abo abakubiriza okulonda ogenda maaso n'okujingira ebivudde mu kulonda nga bawebbwa ensimbi oba n'okubuzaabuzibwa. Etteeka si ddambulukufu bulungi mu kuba nga lisobozesa okusa ku nninga omuntu akoze ekintu bwe kityo, likitwalanga eyabadde mistake, naye ng'ogaa nti mistake ate ng'omaze okumala budde bungi ng'ogenze mu kkooti. Twagala kusaba Parliament bwebanga ekyalimu ekinyusi eno emu ku nsonga gy'eba ng'egenda kukwata nga nkulu nnyo. Ono atuuse n'okwebuuza ku nkola y'akakiiko ebyokulonda bwe kaleese obuuma buno obw'okulonda bu biometric machine kubanga byonna ebyavuddemu gye balondedde byabadde bya kifuulannenge era wano ensimbi z'omusolo ziwera ddala bilioni 15 ze zaayonoonebwa. Nti akakiiko tekakoze kimala era tekakola kimala nga kagula obuuma obwo okusobola okutegeera nti kaguze obuuma obutuufu. Ekyokubiri okukola ekimala okutendeka abanaabukozesa. Ekyokusatu okulaba nti abakwatibwako ng'ebibiina by'obufuzi ebibiina by'obwannakyewa ne bannayuganda n'abamawulire bategeerera ddala enkola biki ebirimu bakagenda kukola ki. Buli lunaku bayisangayo ekiwandiiko ekijjulula kye baasoose oba ekitabulira ddala kye baasoose okuyisa ku buuma buno. Era situwewuunyiza ng'obuuma obwo bulijjo buli mu kufumba buugi. Ebyo ngo bitadde ku mabbali. Mpuuga era awakanyizza nnyo abamu ku bawulira oluvuganya gavumenti bano abavuddeyo ne basaba akakiiko by'okulonda okuteeka ku mutimbagano ebyavudde mu kulonda zite DR forms kyagambye tekigenda kubaako kye kiyamba. Salt TV esobodde okwogerako n'abamu ku abo abeesimbye ku bifo eby'enjawulo era buli omu atunnyonnyodde akalubi katambudde. Kalu tekabadde kalungi. Ekisooka kya byonna kabaddemu okugulirira okw'olwatu naddala okuva mu bakandidaeti ba ruling party. Batambulanga kiro naddala ku bitundu eby'emyalo nga n'abajaasi nga batiisatiisa abantu nga babawa ensimbi. Jjukira bo party yaabwe bafacilitate nga akalulu katuukidde ddala ndozera kye yali ebatuma. Ekirala abantu baffe babatiisatiisa. Structure zange ze nalonda n'olunaku lw'okulonda lwatuuka nga tebakyalabika nga n'amasimu tebagakwata. Ku Russell TV, ze Grace Girinya ne Joshua Wamala Omunyo.